abanda bamwenna amanya n'eddoboozi Mujune Emmy Mukwaya nga nze eyeesowolayo okukiikirira eggombolola ly'e Kyampisi ku disitulikiti e Mukono nga kansala omwami. Olunaku olwaleero nnaku z'omwezi 24 lunaku lwa Sande tuli ku mukolo ogwa Winners Development Group ng'eno pressure group eyatondebwawo okulaba nti neeyongera amaanyi mu kalulu ka NRM mu bawagizi. Kino kizze oluvannyuma nti NRM ebadde eddiridde nnyo mu bintu eby'enjawulo naddala we tutuuka mu kaseera k'akalulu abantu babadde balowooza bulala mu mbeera emu oba endala, naye zi pressure groups zino zituyambyeko okuzza obumu bw'abana NRM era neebaza mukulu Frank akulira pressure groups zonna mu Uganda nti yeebale kuba na kirowoozo kino eky'amaanyi. Ffe nga bannamukono tulaba nti zitugasseeko kinene lwa nsonga nti tutunuulira obululu bwe twakavaamu naddala obw'abavubuka mu mitendera egy'enjawulo, obw'abakadde olw'okuba nti twali twakola n'obwegasimuzo era obuwanguzi bwe tufunye mu bululu obwo bwe twakakuba emabega buvudde ku pressure groups ze lwasonga nti tuli wamu tukola ekintu n'omutima gumu era nga tetuyina kwebuuza kwonna nti oba sente zivudde mu State House oba sente zivuddewo oba ku national. Abantu ku luno beekwatiramu ekitaaliwo emabega. Ku luno ba NRM mwenna mbasiima era mbeebaza nti mwebale kuteeka mu kibiina kyammwe. Entale ziri munda mu kibiina kya NRM nandiwadde amagezi abatukulemberera ddala National Executive ya NRM ti amateeka ge mwabaga ge tulina okugoberera nga bana NRM gabeere nga gateekesebwa mu nkola. Wakati ekiseera kituuse tweryamu enkwe. Osanga chairperson wa district ewe Mukono ayina gwawagira nga wa independent naye nga wa NRM chairperson wa NRM mucho kyekyo kyokka kireetawo obutabanguko mu kibiina nga kyo. Oyinza okwekanga chairperson wa NRM wa national ayina naye gwavujjirira nga ate waki wa independent naye nga wa NRM naye wolaba embeera eyongeze kiba kitegeeza kati ffe nga ffe abakutte zi flag oba zi kaadi za NRM kigenda kuba kitunafuya n'okuba nga tetwewaayo nnyo kunoonya kalulu ka NRM wabula tutandike kunoonya kalulu kaffe nga abantu. Naye kyensaba amateeka go ng'ag'ekibiina gateekesebwe mu nkola tusobole ogatambulirako ne penalties zibeerewo eri oyo yenna amenye etteeka ly'ekibiina abeere nga aboneyezebwa. Tuleme kubatunuulira butunuulizi nga buli kimu kigenda mu maaso ng'ate amateeka g'ekibiina gamenyebwa. Bange mwenna nze nga nze Mujune Emmy Mukwaya mbagumya era obwesige bwange buli mummwe nange okuuma akalulu. Lwaki tinze mbasaba ekintu kimu mulonde 2026 ebisigadde mu mbindekere era obwo obubaka mbutwala newa abalonzi bonna ku saidi ya Honorable Kibuule timukimanyi nti Mujune Emmy talina kyanjawulo nnyo kyagenda bakolera nga temuwadde Kibuule akalulu. Bwe munaamala okutiikinga Honorable Kibuule ne Yoweri Kaguta Museveni akalulu akaddako mutiikinge Lukooya Francis Mukoome, mutiikinge Mujune Emmy, mutiikinge ne Birungi Catherine. Ebisigadde mujja kubirekera ffe kubanga ffe tumanyi ebibaluma nga bannakyampisi ne bannamukono. Akatalekeka Honorable Nakavu Margaret wali nga umali MP owa district naye tukimanyi bulungi nti district nene wabula ffe aba constituency
naffe bakansalaza abo magombolola ffe tuyina okumuyirawo omubiri n'okumubeererawo okulaba nti n'abantu bategeera obulungi bwe ne services ze zagenda okututuusaako. Mu kyo abalonzi mwenna mbakuutira nti ku luno NRM abasigadde bajja jiwulira nga tatukoowa mu kyo lwa Katonda n'ensi yange Uganda. Nsaba bannabulijjo bannakyampisi NRM temugisuulirira mu kalulu konna tulere nga tugiwagira. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Yuka mwenna abakola eggombolola ly'ekyampisi ne kuleka mukono okutwaliza awamu. Timwebale omulimu gwe mwakola okulaba nga muzimba eggaali eyalondoola obululu bwaffe ku kaseera ako nga tulonda obululu bw'abavubuka okulaba nti NRM etwala pasente esinga omunene mu kalulu konna. Neebaza disitulikiti y'e Mukono Hajji Haruna Ssemakula, weebale ebigambo bye wayogera mu maaso g'omukulembeze w'eggwanga ti ku luno kw'olinnye mu ntebe eyo ogenda kulaba nga buli kifo kyonna NRM ekiwangula mu Mukono disitulikiti era twatandika. Neebaza Honorable Minisita Kibuule olw'obuvujjirizi obw'enjawulo kuno kusiima. Neebaza bakyapasonzi ba NRM ab'ebyalo byonna ebikola eggombolola lino ery'ekyampisi ebyalo 56. Timwebale omulimu gwe mwakola mu kulonda kwa kamyufu era mwebale kuzza mitima gy'abantu basobole okulonda NRM obulungi. Neebaza bakyapasonzi aba local government abalondebwa. Timwebale nnyo omulimu gwe mwakola okulaba nti nno akalulu akamyufu n'akalulu k'abakadde abavubuka n'abaliko obulemu katambuzibwa bulungi nga NRM yeri empanga buli weyita. Twala okwebaza tufune engeri gye tuzza emitima gy'abantu abo abaakubwa abaayisibwa obubi mu kalulu akamyufu aka NRM. Kuba tetwetaaga kutoolebwako wabula twetaaga kugattibwako. Ate n'ekirala tukubirize banna NRM okwettanira enteekateeka za gavumenti. PTM yateekebwawo kulaba nti nno tuganyulwamu. Tetugendako bakuwagira buwagizi kibiina nga tetukifunamu. Nsaba abakulu abali wano eddoboozi lino lituuke eri abakulu abatusingako. Singa banna NRM bandituteeketeekeddeyo enkola ey'enjawulo etugattako nga si ya national kifenna tukiganyulwamu wabula banna NRM wakiri wabeerewo ne sako bwe tujja ssente ne tuzireeta mu bibiina bino ebya wansi ne zitugattako okulaba nti nno tubeera ekyokulabirako eri ebibiina by'ebyobufuzi ebiki ebirala. Naye otuuka wantu olinagamba nti oli wa NRM okifunyeemu ki? Kati twagala ekyo nakyo tukikole ki? Tukigyewo. Tubeere nga tufunayo ssente ensawo ng'eva ku national level ng'eyamba ebibiina bya NRM ebiri wansi. Era kino neebaza nnyo nnyini ddala omwami Katabira Sadat olw'eddoboozi lye ly'asenga ayisaawo eritaliimu kutya kwonna. Kye mwebazaako ennyo ti ekibi akiyita kibi n'ekirungi akiyita kirungi. Mu kyo neebaza banna Greater Mukono olw'embeera eno gye mwasiga mu bantu bonna. Banna NRM luli twali twetiiririra kati keekadde tufungize
tekyaliyo kutya, tekyaliyo agenda tukokona ku mayumba gaffe kitogenda kulonda. Tuwonoolonda ogenda kutemebwako ki omutwe. Ebyo bye bakanga abakadde mu kalulu akakawedde ng'abavubuka abanupu be babikola, era abakadde abasinga tebakola ki. Kati pressure groups zino zigenda tuyambako okuzimba eggaali egenda otuyamba mu kalulu. Omukadde wenna wooli genda olonde, olumala okulonda tewuwe waka, ebisigadde eggaali zaffe zigenda bikolako okulaba nti tulangirira abatuuka bateekeddwa okulaba. Mukyo wano ninawo bannange kakwawula akamyufu k'NRM kaalimu ebintu bingi. Mukyo kyensaba kiri kimu nti bannayuganda ne ffenna twagala okuweereza. ekintu kyaffe